Mikwano gyange abalungi, amannya gange nze Ndagire Nnattu Margaret. Bamikwano ndi wano nsaba buyambi, neetaaga buyambi kuba gye muli. Kalama TV kojja mate Kadaama Ndagire bagenda kumutwala ku Kalabba kumutta. Bw'agamba era emboozi ye bw'eti bw'eri. Kasooka tugiwulirize tukomewo ate tudisikaasinge emboozi eyo gy'ava tugamba naye ng'ekwatagana kubeera nga bagamba yaliko mu lukwe olw'okutta boosi we nga ayiye amazzi ku tiles agwe afe. Kasooka tumuwulirize. Nateereyo okuva mu Tabuuka ewa mukama wange gye nnali. Abaana babyogeranga ne mbuuza abaana akalabba kye ki? Abaana omwana nangereza, mwana muwala ategeera myaka 10 nangereza nti bakuteeka ku masannyalaze ne gakkuba n'ofa, oba ne bakusibamu omugwa n'ofa. Ebiseera ebyo nali naakabeerayo nga Oluwarabu sirutegeera naye nga mpulira babyogera. Banteeka wano kunnoonyerezaako. Mikwano gyange abalungi, simanyi. Njagala kudda Uganda, njagala kudda waka nkoye. Oba kisoboka nga bazza mulambo gwange nga mugwe mulwanirira gudde at least, naye mpulira nedda. Mukwano wumalwa nsaba emitwalo 60 kanaawo sigiinaawo. Mukwano munnyambe go ge mazima, neetaaga buyambi ne wumalu yeetaaga obimanya. Mukwano bano abantu bapulaaninga kuntwala Kalabba kunzita, bwe nali ngezaako kutta mukama wange kati mbijjukidde bulijjo babyogera nga sibitegeera. Olunaku lumu nakeera ku makya nali ndi mu kusiimuula, lwali ku makya oba lwaggulo nali ndi mu kusiimuula nga wensiimuula tewannakala. Omusajja oyo n'ajja mu toyireti n'aseerera n'agwa. Mbwe mazzi oba nagateekamu oyiro oba nagateekamu biki, wallahi temwalimu yadde ekintu, omusajja n'aseerera n'agwa. Mbwe nali ngezaako kutta Kapiteeni Abdallah. Mbwe ndi wano balinda agenda kuva mu FBI banzite. Kale n'owulira abantu bano abantu batama banyiiza balinga bisesemye. Babadde bateekateeka luno olukwe lwonna nga bali mu pulaani ya kunzitira eno. Neewuunya bagenda ku woofiisi ne bannemerako ne bateekateeka kunzitira mu nsi yaabwe. Omuntu akuyita madam, ndi mada, munkuumira wano bulijjo nga ndi by the way. Simanyi nakumanya, nze mumbuulire ekisembayo bamikwano, wano sikyasobola bbeera. Balinda agendas from Tabuuki gye nava, kuva mu FBI ekiragira ekisembayo bagenda Kalabba oba sigenda Kalabba. Kale n'otunuulira abantu bano balumira mwoyo abalina ettima abatalina mitima. Mukwano amannya gange ku paasipooti yange waggulu atandikira Nnattu Ndagire Margaret, ne mannya gange agaddala. Nzize nsaba obuyambi kuviira ddala mu nnyumba eyasooka, okuviira ddala nga mbawulira bapulaaninga okunzita. Baabipulaaninga nga mpulira naye nga we ŋŋamba kampani baagigamba nfeekinga stories. So kweno ennyumba eyasembyewo bandeese we nazuulidde ddala ekisembayo. Mukazi tayagala nkole, ankuumira mulungu, bampaddewo ow'okusuula ewalungi bankuumirawo, tayagala nkole. Bwe nagezaako okwogera ne ofiisi y'eno baŋŋamba ate oba tebaagala nkole ntuule ndye neebake. Ne ŋŋamba Muwarabu kyakuwa ebyokulya nga tokola neweebaka, kitegeera. Mikwano gyange abalungi, nze simanyi ejjo nabadde mpeddemu amaanyi ne neegumya, naye ate kati kiri worse than yesterday. Simanyi mukwano. Mukulu Kakandi yaŋŋambye okukola ku nsonga zange ayeetaaga emitwalo 60. Mikwano gyange najja okukola bulijjo ndaajana nti abantu bano bapulaaninga kunzita naye nga kampuni egamba nfeekinga stories. Simanyi bw'atandikira okubannyonnyola. N'obulamu bwange buli mu matiga, ndi wano balinda kiragiro okuva eri FBI mu Tabuuki gye nasookera. Mbwe nali ngezaako kutta mukama wange naye nga si bwe kiri.
nasiimula ennyumba muzimanyi tayiro zaali tezinnakala nga ntuuse mu toyireti omusajja n'ajja. Omusajja mu kujja nawulira kigwa yaseerera n'agwa. Bagamba bulijjo wano bampita Madala. Ndaajanya nnyo njogedde nnyo okuva ebintu byange gye byatandikirwa naye nga sifuna buyambi. Ofiisi bagigamba olwadde nfekinga stories every time mbeera ku ssimu saagala kukola naye nga si weekiri bazze bannyungirira mpaka otuuka ku lwaleero. Kati balinze kisembayo oba bantwala kalabba oba tebantwala kalabba. Mikwano simanyi manyi kikiddako naye nsaba buyambi kuba gye muli mikwano. Bagamba ndi mbega ndi spy wa Amerika bingi bampita mafiya Madala malaya bingi mikwano bingi sijja balimba. Ndi mutemu olwa ssente, ndi musu olw'essente, ndi mutemu w'ebyokulya bingi mikwano. Balinda agenda mikwano basalewo ekisembayo ku bulamu bwange. Nyambe simanyi kikiddako simanya. Ndagire mumuwulidde nga nnyonnyola agamba ssaawa yonna baagala muteekako musango gw'okutta boosi we era bamuyita mutujju, bamuyita musi, bamuyita buli linnya lyonna ly'owulira nti n'erinnya ebbiri bamuyita. Tadaamu n'agamba bw'atayambibwa ayinza okubeera ng'ajja kufuna obuzibu naye nga ensonga yatandika kubeera nga yali asiimuula boosi we n'ajja nga bw'omanyi bw'onooba osiimuula tayozi ezo ziseerera. Abawarabu balina bisapatu oluusi bye bambala naye bisapatu ebyo bw'obiteeka tiles biseerera okamala. Kati munaye aba asiimuula boosi gye yava n'ajja n'alinnya ku tiles ezo n'aseerera n'agwa. Abafamire bagamba nti Ndagire yali mu lukwe lwakuteekawo mazzi boosi kujja kuseerera na kugwa na kufa era nga bagamba nti Ndagire ebintu ebyo byonna yabikola nga biseetinge. Awo tusooka ne twebuuliza okay, tugambe Ndagire yali ayagala kutta boosi we, yali ayagala muttira ki? Yalina byagenda okufuna mu by'obugagga ng'afudde? Bwe yali agenda kumutta yali agenda kuddukawo awo boosi we ng'amaze okugwa wansi n'adduka n'agenda? Abafamire mwe mwaseetinga Ndagire n'ogamba nti Ndagire yiwawa amazzi awo naafe? Osooka n'owebuuza omuntu ng'oyo bw'omuteekako ogamba nti yali ayagala kutta boosi we, ekigendererwa kyali ki? Bulijjo abantu abakola ebikolobero babeera n'ebigendererwa naye bwe muva eri ne mugamba nti Ndagire yali ayagala kutta boosi we, ekigendererwa kya Ndagire kibeera ki? Nabagambako awo emabega nti Abawarabu nabo baseetinga. Oyinza okwesanga mu famire omwo ennyininyini mwe mubadde mulimu nawo omuntu ayagala okubeera ng'amutta. Omuntu oyinza okuba osiimuula gwe n'ogamba kale bale tebakikoze naye ate oli n'ava eri kati nga bano balwanira bintu baagala bintu bya bugagga n'ayiwawo ekintu n'agamba ono bw'anaagwa tujja kwekwasa nti oli yabadde asiimuula. Nga Kadaama gwe baagamba nti yayokya boosi we naye ng'olukwe ogenda okuggwa nga Kadaama tiyali mu lukwe lwa kwokya boosi we wabula famire yennyini nnyini mwe mwali omuwala yayokya muzadde we. Okitegeera? So ebintu nga bino oyinza okwesanga nga biseetinge kuba osooka n'owebuuza Kadaama afunamu ki? Era n'osooka n'omanya nti Kadaama alina access ku mmere, alina access ku byokulya byonna bye muli ewaka. Bw'aba ayagala okutta tasobola kuyita mu butwa n'abukuteera mu mmere, bw'aba asobola okontrolinga emmere era n'ayita mu kigo ky'otalina kushuwa ddiiru nti ono agenda kuva eri agwa wansi. Ndagire bw'atyo bw'agambye agamba nti yeetaaga buyambi, agezezzaako kontaktinga kampani ye etanafuna buyambi naye asaba kampani emukwatireko n'abantu bonna abasobola. Nga bwe nabagamba ffe tusobola kuyisaawo ddoboozi ne tulitambuza
naye ate wabeerawo abantu nga ye asobola okuyingirawo. Bantu ngaabo mwe muli company, mwe muli embassy, mwe muli n'abakulu mu gavumenti nga bayinza okufolowinga keesi yandagire. Bw'atyo bw'agamba omusango gwa Kalabba gubeera munene nnyo, katusuubire nti tebamutiisa butiisa. Naye bava eri bamugamba nti musango gwa Kalabba mpozzi okutwala oba okuzzaako emabega, boosi ono gwe bagambye yagwa talina na kyeyaba. Kale yanuukanuukamu awo naye teyafa, wabula bo bagamba attempted murder, wagezaako okutta omuntu era olina agenda Kalabba.